أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza omutonzi waffe Allah jalla jalaaluhu awungezezza olunaku luno olwokusatu ate n'atuyingiza mu kiro ekyolwokuna nga tukyali balamu alhamdulillah era nga tukyali basiraamu alhamdulillah. Munnanga abaddu ba Allah bangi abatafunye ku mukisa guno gwolina obulamu bagenze omumagamaga nga tebakyabulina abo bajjeeko Allah, bagenze okukwatakwatamu tebakyabulina nga Allah n'asalawo kunkola bw'atyo nze atagwa ssala ntayi obusiraamu mbutadde, n'ava mu busiraamu nga yeekwasa obwavu, n'ava mu busiraamu nga yeekwasa obufumbo, n'ava mu busiraamu yeekwasa omulimu, n'ava mu busiraamu nga yeekwasa kyonna gwe Allah kyatakufuulidde ensonga kubeera nga weegaana eddiini eno ey'ekitiibwa, eddiini y'obusiraamu. Nsaba Allah jalla jalaaluhu atukuumire ebyengera ebinene ebyo byatuwadde byombiriri. Nsaba Allah asse ebyengera byo n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Twali tetumanyi busiraamu nze naawe, Allah jalla jalaaluhu n'atutumira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atujjira n'ekyengera eky'obusiraamu bingi bye twali tukkiririzaamu nga si bituufu mu maaso ga Allah. Allah n'ayisiza ku kusomesa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nabbi w'ekitiibwa, ne tuba nga tutegeera kino Allah takyagala, kino Allah kyayagala. Allah ayisiza umubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye gwe atakimanyi nti wano wetuwangaalira mu Buganda omuntu bwe yafanga nga yeetuze baatemanga omuguwa n'agwa mu kinnya kye basimye wansi we yeetugidde awo, ne bamukuba emiggo, ne basalirako n'essaddaaka, ne balaamiriza ekisiraani kigende kikome ku ye, ekiddamu kujja kutta bano bantu balala. Ye gwe atakimanyi nti ate bwe yamala okujja gye tuli
omubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'ekyengere ky'eddiini y'obusiraamu, twategeera nti yadde omusiraamu yeetuze diri libeera zambi lye mu maaso ga Allah we, tetulina buvunaanyizibwa bumuvunaana kutuuka kugaana mumunaaza, kugaana kumusaalira, kugaana kumuziika. Laba obutategeera obwo, omuntu bw'akwata omuntu afudde aye n'amukuba emiggo, gwe tokimanyi nti oli bwe yalinga aweesa omulambo ku ggaali, eggaali nejja emukuba ekigo, anti gwalinga tegubalansinga, eggaali wemukuba ekigo awo embooko nga zivaayo, kitayimbwa togenda kumanyiira. Obadde n'empaka mu bulamu aye ne mukufa otandise okunkolako ki, kunkolako effujjo. Ashraf giteeke ku kano nga twakoze ku ne mukufa otandise okunkolako effujjo, kati n'akwata omulambo n'akuba ogw'embooko. Wallahi mbeera ya butali butegeevu. Omuntu omuyindi bw'afiira omuntu we, amukwata n'amuteerawo n'akuŋŋaanya enkwe ennungi ezaako obulungi, n'amukumako omuliro, n'asirikka n'aggwawo, n'akwata evvu n'alissa mu kacupa, nga lino evvu ly'alina mu kacupa ery'enku n'omulambo, ono ye mugenzi. Wallahi Allah n'atuleetera Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza nti toyina bwetaavu bwonna kwata muntu ono mumuziika mu nziika ng'ey'Abayindi, kubanga nga bw'otayinza mmwokya nga mulamu olw'okutya okumulumya, era bwe kiri bw'omwokya ng'afudde wallahi omulumya. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam jaana bidiini lhuda wa diini lhaqo, yatujjira n'eddiini ey'obulungamu era n'eddiini y'amazima, liyudhhirahu ala ddiini kullihi, ebeere ng'eddiini y'obusiraamu ebeera waggulu w'amadiini gonna agasigadde, walaw kariha alkafiruun, newankubadde nga abatakkiriza Allah ekyo kibaluma, kibakosa emitima, balaba nga era osanga n'omuntu nga musiraamu naye nga takifiiringa okubeera omusiraamu, era ng'avunaana musiraamu munne, lwaki olina akajanja ku ddiini gwolooza gwososa okubeera omusiraamu? Nze nange ndi musiraamu naye nze seebikkirira byakajanja, era wemala okusaala nga nkajjako, kubanga bali Abawarabu bebamanya ebizibu byabwe ne Allah, lwaki yabagamba ebikkirire, naye nze n'ebikkirira wenjagala. Kati nga obusiraamu tebulina valiyu eryawo mu bulamu bwe, so nga ate omubaka Nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yatuleetera eddiini, yatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu. Wallahi nga ddiini obulungi bwerina businga kyonna ekitali busiraamu, era nga omuntu bw'abanga si musiraamu, bw'abanga talina busiraamu, kitegeeza aba talina kyonna kyasigaza mu bulamu bwe. Naye kyo baganda bange abasiraamu, munange tukkirize omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tumugoberere alayhi salatu wassalam, tumukoppeko eddiini eno ey'obusiraamu. Tetukola ddiini nga tukola nga abalala bwe bakola, wabula tukole eddiini nga bwe yagiyigiriza omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Munange buli wogezaako oyiyiza obusiraamu, engeri y'obbukolamu eva eyawukana ku ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wallahi owunziko oyonoonye. Ebiseera ebiyise abamu tebaaliwo oba baaliwo nga tebalina masimu ago, waliwo baganda baffe abasiraamu baateekateeka ekivvulu kye bayita Hijab Nation. Mwakiwulirako? Ebbanga ligenderedde ndoza linga mu nnaku nga ziizo.
naye bambi bo mu kwogera kwabwe bagamba nti bakikola olw'okulumirirwa obusiraamu n'okwagala okwagazisa abakyala abasiraamu bambalenga obusiraamu bwe bukola ki bwe bulagira. Kakati nabadde ndi awo ku ssimu yange nga ndaba ku bimu ku byabadde mu mukolo ogwo gwa Hijab Nation mu kivvulu ekyo. Munawuliridde omwami omu ng'agamba oba yagambye abaami muve mu bakyala oba abakyala temubeera na baami. Yabadde agezaako okutangira amakulu nti nga basaze dda akaguwa abasajja balumbye dda abakyala, ate nga abaali babalabula bakibagamba ogenda kusobola otya okwawula abaami n'abakyala mu kivvulu kyotegese. Nabadde ndi awo nga ndaba obuyimba kana kyenabyo saakigenderedde bulungi. Nalabyeko omuvubuka omusiraamu ng'ayambadde gomesi era nga bw'omulaba olowooza mukyala, kyokka nga ekyo kyeyakoze kyennyini omuntu akikoze akolimirwa abeera maluuni. Omusajja almutashabbihiina binnisaa'i min rijaal, eyeefaananyiriza abakyala mu basajja ali maluuni abeera mukolimire. Walmutashabbihaati birrijaali min nisaa, neyeefaananyiriza abasajja mu bakyala abeera mukolimire. Kanagenza olaba omu ku bapafominze nga ayingiddewo nga yambadde gomasi ate nga musajja. Nagenza okuwulira nga ne music yasomye dda, abakyala ne bajja maaso g'abasajja ne beetinkula. Bannanga baganda bange abasiraamu, tosala magezi, tokola nnyo, don't overthink. Tobeerawo nnyo n'oyiiya nnyo noga kati nkoze nti osomesa abantu bano obusiraamu. Kati kambagambe bwe nti basobole okukomatirawe bati munnange tebagenda bitegeera okutuusa nga ogoberedde ensomesa ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam mu daawa gyokola. Allah era tugamba osomesa obusiraamu yagamba qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min, yogera amazima agavudde eri Katonda wammwe, ayagala abikkirize. Waman shaa falyakfur, atayagala abigaane. Kati omwalimu n'agamba bano nina abagamba ebituufu bagenda kunyiiga, balekerawo okujjanga okusaala bagane okuwaayo. N'abatambuliza ku bulimba, n'atuuka okufa oba bba okufa nga bafiiridde ku bulimba, naye era nga tebazze kusaala era nga tebasaddaase era nga omuzikiti bagudduseemu, ate nga ganda nga obagamba amazima nga bagenda kudduka mu muzikiti, ate nojja n'obagamba amazima ne beecwacwana ne bayomba, netandika okudda mpola mpola nga ebagondera ebyo ebibagambiddwa ebyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Hijab Nation kyabadde kyakuyiga eri abasiraamu nti ebyaffe ebyobusiraamu tebatetenkanya bitetenkanye, gwe kola eddiini ng'ogoberera kitaabu wa sunna. Ekyokubiri, bwetubanga tukola obusiraamu tetugoberera bawali mu mitwe gyabwe, tugoberera qaala Allahu wa qaala Rasul. Kubanga omu ku bategesi bambi bwe yali yeesembesa yagamba, nina muganda wange doktuuru, byonna bye tugenda okukola yabiyiseemu nayagamba tebiina buki, era singa mbadde nina chansi mbadde genda kubuuza doktuuru oyo nti music eyakubiddwa mu kivvulu ekyo mu busiraamu talina buzibu. Abasajja okujja ne bakola impersonation ne beefaananyiriza abakyala mu busiraamu tekirina buzibu. Abakyala okwetabika n'abasajja mu bivvulu tekirina buzibu mu busiraamu. So baganda bange abalungi, munnange eddiini y'obusiraamu anaagifunamu emirembe, anaajanguyirwa, goberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwe togoberera mulembe nga bwegufaanana, obusiraamu bwo bwajja nga obusiraamu, kontenti w'obusiraamu
talina mulembe gwatakolerako. Omulembe gwe gulina okwesotinga guyingire mu busiraamu, so si busiraamu kwesotinga buyingire mu muki, mu mulembe. Kati olwaleero enkola ogimanya eriwo, omuntu anaawasa omukyala, omanye enkola eriwo mukulu Sudais, enkola eriwo ogimanyi. Enkola eriwo ndoza oba eringa ku 60% omusajja asooka kwebaka na mukazi n'alyoka amuwasa. Aye n'omukazi amala kwebakwako omusajja ne balyoka bafumbiriganwa. Eno 40% eno oba nkoze na nene nnyo, nene 20 5 4 what 1%. Kati munyira ki percentage ekka. Kati abantu bakifuula nti asooka kubeerako na mukyala nebendako neyekangala manzaani ngajja nadduka nayingira mu bufumbo. Kati kyogamba obusiraamu bukyusa amateeka gaabwo, bugambe nti omuntu asooke, engeri gye bali nti abenda be bangi, kati basooke bende bajje tubawoowe ng'obukusayo bwe bwakola, kubanga bo Eva babeera batukuza bufumbo, basooka bukyafuwaza. Kati oyagala obusiraamu bukkirize nti bw'osooka n'oyenda ku mukyala ne babawoowa tekirina buzibu nti abenda kati be bangi. Olwaleero omuntu bw'afa ekyo kiri ku 99 ku 100 tebakyagaba maali ye mu busiraamu. 1% kale kangambe 98% tebagigaba. 1% yagamba tugabe maali ya tata mu busiraamu. Ate waatumala okyogera ne bagigaba bo bennyini ne bagamba ne bayitiramu seeka nga bwe bagabanye 1% naye mbu bagabye mu busiraamu, naye ng'akuliddemu okugaba yasatu nemutawaanya ojjawula ku mawulire g'Oluwarabu, naye nga yakuliddemu gabe maali y'obusika. Kati ono 1% ono yali rede okutambuza emaali y'omugenzi nga Allah bwe yagigaba. Kati temugamba nti olwokuba abatagaba maali ya mugenzi mu sharia olwokuba be bangi Allah tagenda bavunaana. Wallahi agenda bavunaana Allah. Ne walisigalawo muddo omu yekka nga yakola eddiini, bano bonna abatakola ddiini Allah agenda bavunaana. Naye kyo baganda bange abasiraamu, munange tugoberere omubaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mugenda kukkiriza mu budde nga ebufaananye, atalowooza agamba nti bwe bubiiye, naye tebubiiye bubiiyi. Allah atuwadde bwikyengera kyankuba bwe weesootinga okiwangaaliremu. Oba ofuna butusi, oba ofuna ambuleera, oba ofuna raincoat, oba otuulako ewaka oleme kufuna bizibu byankuba, twebaza Allah nti ekyengera kituwadde. Tugenda tutunulirako ekitono ku fadhulil islaami, obukulu bw'okubeera omuki, bw'okubeera omusiraamu. Allahu akbar. Omuwendo omuntu gwalina ogw'okuba nti musiraamu. Bannange baganda bange abalungi, okubeera omusiraamu olwaleero tekiriiwo for granted nti wemba njagadde nga mbeera, wemba saagadde nga mbikola ki. Munnange fadhulu kirungi kyengera Allah yaba akikuwadde tabaraka wa taala. Osobola osangayo omuntu nga yazaalibwa mu maka masiraamu ng'abaana ddiini, ate naavaayo ate nga ye pasita, aye naavaayo nga musamize nkubi wa kitabo, olwo omusamize ali eyo ebbombe eyo. Saba Allah amulungamye, kubanga buli yeŋŋanza obusiraamu olwo gwomanyi nga yabuwangula. Buli agezezzaako okulwanagana n'obusiraamu bumuwangudde.
ne Firauna lanatullahi alayhi yatuka n'okutta abasiraamu n'abatemako omukono ogwa ddyo n'ekigere ekya kkono n'atuka n'obbabanga ku misaalaba era yafa obusiraamu ne busigala bugenda mu maaso. Kateriyo muntu asobola kuba ku busiraamu kifuba abulwanyisa wallahi n'abuwangula. Bal gwe abadde ayagala okuwangula obusiraamu muna ebigenda okuwunzika ng'ate gwe akoze eki ng'ate gwe awanguddwa. Kati gwe omusamiza ali ebombo mune bamuweerera era aya za Qur'ani ezimu kale wabanga asomye aya nga 10 aya 9 n'ekitundu abikyamya abisoma bubi. Kati kino ekitundu katugambe nti kale katwale nti abigattagatta nebigenda nebifuluma mu kamwa nga golooza asoma bituufu atabimanyi naye nga amanyi aga astaghfirullah ate biki byasomye ono ye muli awulira nga musiraamu era waaba ayogera agamba nze ndi muki ndi musiraamu. tumale okujja waadhaani inshallah. اللهم ربنا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد واشتوى الله tumutendereza jalla jalaluhu tumusabe ebbanga lyonna abeerenga asibengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti yagamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah yagamba nti olunaku luno olwaleero nzijuzza ku mmwe eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati era mbajjuzzaako ekyengera kyange wa raditu lakum al-islaama diina era mbasiimidde gye muli obusiraamu okubeera nga yeddiini yammwe. Suratul Maida aya ya 3, Maida sura ya 5. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera gye tuli ku nsonga y'eddiini n'ey'obusiraamu, Allah atulaga nti okubeera abasiraamu Allah yennyini ye yasiima ye yayagala tubeere basiraamu nga aleseewo eddiini zonna ezitali busiraamu. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera still ku busiraamu yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diina. Kati nze mbasiimidde kubeera basiraamu, oyo yenna y'anaasiima ate ye ekitali busiraamu n'agifuula eddiini ye fala yuqbala minhu, Allah yagamba sigenda kugikkiriza. Amakulu
eyo aya egaana omuntu okusinza Allah ng'amusinziza mu ddiini endala yonna gali ddiini yaki ya busiraamu. Kitegeeza omuntu waba asinza Katonda ng'amusinziza mu Bukatuliki, amusinziza mu Seventh Day, amusinziza mu bulokole, amusinziza mu busamize n'ebirala, okusinzaako kubeera kufu mu maaso gaani? Maaso ga Allah. Kubanga gwasinza yagambye nze olwaleero mbasiimidde busiraamu ebenga eddiini yammwe, era mbajjuzzaako ekyengera ekyeddiini buki? Busiraamu. Era okuva n'olwaleero waraditu lakum lislaama diina, okusiima kwange gye muli mbasiimidde busiraamu ebeerenga eki? Eddiini yammwe. Kati okubeera omusiraamu kiriko okwagala kw'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Yani baddemo tugamba omumusinziza mu kirala kyonna, naye yasalawo tumusinzize mu buki? Mu busiraamu. Kati bw'obanga kituufu osinza Allah era ng'omunoonyako ejjana, ng'omunoonyako okusonyiwa, omunoonyako empeera rabbul alamin, musinze ng'omusinziza mu buki? Mu busiraamu. Tosinziira mu busiraamu n'ogenda mu nsinza ziri endala n'olondayo k'oyagadde n'ojja okagatta eno mu busiraamu bwo, ekyo Allah yakitugaana. Akwagala ng'eddiini yonna gy'okola ogikolera mu buki? Mu busiraamu. Kati omuntu wasalawo azina abalongo, aba agenze mu ddiini y'ebyobuwangwa n'ajjayo mukolo gw'abalongo n'abuyingiza mu buki? Mu busiraamu. Ffe tuzaala abalongo tetubamala yadde okubasiba oba okubazina nefananawe bitu. Ffe tuzaala abalongo tubasalira busalizi aqiiqa ffe mu ddiini y'obusiraamu, era ne tubasabirako Allah abateeremu baraka. Naffe abazaala mmwe abagenda okuzaala, naffe abakola ki? Abazaala era abazaala. Waliwo abazaala nga tuzaala nakati tukyazaala, waliwo abagenda obugenzi okukola ki? Munange Allah wakuwanga omwana mwebaze, naye ate wakuwanga omwana nga talina teyeetaga gendako mu galagi, ng'omwana wo teyeetaga galagi, nga si wakutambuza mu malwaliro ag'enjawulo ofuna ku saavisi, azini ng'omwana muki? Mulamu, afunamuko ku kifubaawo n'ofunayo ku bukerenda n'abuuka, yenyolanyolamuuko awo n'omuwa ku sowaani y'emmere n'abuuka. Wallahi weebaze Allah, kubanga waliwo Allah be yawa abaana nga okuva olunaku lwe yamumuwa taddangamu kufuna mirembe olw'omwana gwe yazaala. Gufuna kifaananyi nti omusiraamu yagambye nti yadda nkubagiza nga sheekhe nafuna amawulire g'omwana, saba Allah akusaasire, omwana oyo akusinkanye naye ku akhira nga muli mu jjana. Bwe yamaze okunsabira edduwa n'agenda wayisewo eddakiika nga 3 ndowooza alina kyajjukidde, n'akomawo n'aŋŋamba nalwaza omwana wa mukulu wange nti ye, n'agamba naye seeka tubonyeebonye n'omwana kati emyaka 10, omwana yalwala muto, yalwala bulwadde omwana wange bwe yafa, naye yagamba nti tujjanjabye omwana wa muganda waffe kati emyaka 10, talina njawulo nti kati atambudde agenda wabula eva ali awo munafu wakuyamba ku buli kimu. Kati kwe kuŋŋamba nti seeka okimanyi nti ate Allah yakusaasidde? Bwatyo bwe yaŋŋamba. Omanyi ebintu by'eddiini bw'oba toli steady oyinza okumisinterpretinga omuntu nga nti nenfiira omwana wange, n'agamba nti ate okufa kw'omwana kyengera. Kati Allah mukulekera n'otunka n'emyaka 10 n'amala n'afa, n'omukugirako mu myezi nga n'abamu amaze kubuna masabo. Kuba oli wajja n'amulaba naga nti nkuwulire muganda wange weetuddeko oli ku bya Allah yagamba,
naye n'omwana lubaale yamuluma nti nedda basawo ndiwulira byaŋŋamba basawo bakebedde miiti omwana munabye engalo zino engeri gye zikankanamu ng'asooka lwa wansi luno oyo abeera lubaale kiwanuka kati kola bwoti nze tusigogeno genda mu ssabo nfunire emitwalo 3 nze ŋŋende buli kimu nkikoleko wana wanaatereera ng'olyokosasula ng'aguba ng'agaana etawekisi 2 nti gundi yaŋŋamba yajja kwano n'abako bimwayogera tiwamuddamu tyaliwa onirani oyaŋŋamba sana wana lubaale yamuluma nabuga nti ndaba noono kati wamuwakanya oyo omwana olutuusa wano nze mpuliriddewo obuzito ku mutwe nemmanya waliwo amaanyi agali wano nomwana we aliko amaanyi ag'enjawulo tiye gwe nfunire emitwalo 4 agenda okulaba nga bajja beeyongera bakyogera n'agamba obakangezeeko munange omwana bw'alwala oba omuntu bw'akulwalako okimanyi nti akavalinga paati ku bulamu bwo gwe alwazizza ate osiraana nnyo osinga omulwadde munange eddagala ate akaseke kagize ate tukesera nga oli confused ngende nnoonye sente z'eddagala oba mbeerewo nkuuma akaseke anookubira mukulu wammwe niwaye gendayo okonze envuddeyo mukulu wammwe nga ali awo mutete kukola bulungi anywa ku njaga anywa ku twenge najja n'abeerawo ekeera nga wamugambye n'avaawo omulwadde nasigala yekka ogenda okuwuliriza abazze omulala ku mulwadde tiwaye kitamu bamulese wano yekka baba gundi wali nti subhanallah yakomye okubeera wano ku makya muzeeyi akaseke kavuddemu musawo agambye mumugenda okuttira kitammwe alina wamattoka gyo adde ogenza okukolera omanye obulamu bwabeeramu omuntu oyo ng'alina muzeeyi we ali ku on and off omanye obulamu bwabeeramu gwe allah ajja nakugenda kitaawe muloka naye mukuba cwi ne muziika enkeera n'okaba mu nkaaba ey'abafere yandirwaddeko nti mujjanjabako muzeeyi yandirwaddeko alwaleko allah amukuteerawo nga wakutegula wakwambaza ngoye waliwo famiremu allah yabagerera nsaba allah abasaasire abasonyiwe baganda bange allah atuleetera ebigezo netubigwa misana allah yabagerera kitaabwe n'alwala bambi yalwala nga takyalina kyasobola kwekolera nsaba allah tatuwa obulwadde obwo bulwadde obwo bunyoomoosa oggwamu valiyo olaba ku muntu asaba ebbaafu mu bulamu obwo ashirafu mugole wali olabye ku muntu omukulu ng'asaba ebbaafu oli aginonye aba akyajozaamuuko ono n'ayitamu naye nga taatawo pupu w'omwana omuto bwakyuma pupu wa bebi ow'emyezi ayonka bwawunya ono bebi ali emmere si bakola ki kati ate pupu w'omuntu omukulu ate nga mulwadde waliwo eyo yagana okujjanjaba oba ali amuyita maama yagana okumujjanjaba amasuuka wagira wati nga kati omukyalo omukulu awo sijja kwatuukiriza mannya namugamba nti olaba nabadde ku mulwadde wammwe ne munzikakkanya takulemye zikwate bulungi essuuka ng'agira bwati agira bwati ono nazigwamu nayoza obutya gwe omanyi kitegeeza nga oli ku buliri waliwo ti owulira ono wayoza wayomba ono wadde nga mulamu nga tolina gwolabawo ate yagula emmotoka nakati givuge gwe mpa amazzi nfunye akasabuuni awo nakati sebuvuga obadde nga ne banyanyibo wano wali ku kitanda wano waba wookya naye abaana balwaza mukadde waabwe wallahi allah nsaba mu baana baffe wabanga oyo omwana mwali bwati nsaba allah amututaase obubi bwe omanyi kye bakolanga kitaabwe bakwatanga essuuka ezonoonesi ne bawumba we bati ne bazza ebbali
nga bw'oyingira wali waali kivundu tekikwaniriza. Omusiraamu omu n'ayombako nabulaga nati kyemukola naawe n'oleka muzeeyi nafaanana bw'ati. Bamukutte bamugalidde mu kaluumu okuyitawo mala kulagayo ndagamuntu yo gwani. Tebamugaanira lwa kumwagala na kumufaako, bamugaanira oba oliawo puroguramu eyanguweko. Wallahi muzeeyi we asobola okufa nga yakunyiigira oba nga yakkolimira. Enno kaseera tekaba kaseera kawanvu. Allah ayinza omulwazayo omwezi ogwo n'omwetamwa enkeera n'afa. Ejjana neekulema. Muvubuka gwe batunyumiza mu Israiliyat yeetikka kitaawe amukunguza bakkirira ku shaduuku. Muzeeyi n'abuuza mutabani we ntwala wa? Namugaa muzeeyi tofaayo kasita oli nange gwe tugende. Batuuka ku luzzi amwetikkula waati amukasuke mu luzzi. Namugaa mwana wange lindako ogenda kunsuula mu luzzi kyekindeesezza wano ndiye anti akataata nange nsaasira mukyala wange agamba sikyakola ndi kuggwe. Abantu bawasa abakyala naye bawasa ebingiringiri kuba akati ekyo ekingiringiri oŋŋamba otya mbu sikyakola ndi ku kitange omulwadde ewange noddamu noonyawo amazzi sodaisi tuteebereza naye gabeera amazzi nga gakulukuta bukulukusi nga oyagala gasena mu lujja lwange nga kugaana kuba tosobola kuba mu bulumi bwange katheniza obeera onjagaza ati agamba kitaawe taata emirembe gimpeddeko mukamwana wo buli saawa ayomba agamba sikyakola ndi kuggwe gwe wagongobala dda tokyadda taata kankuwummuze mirembe ngenekolerera famire yange. Namugamba lindako okunsuulayo mu luzzi muno mwennyini munkasuka jjajjawo mwali nti ataatya nange yalwalanga bwe ndwadde naye nabanga mukooye omulabirira kyenakola nange nemuyoolayoola nemukasuka mu luzzi. Nagamba naye nange ogenda kunsuula mu luzzi mwenasuula jjajjaawo. Namugamba tewali buzibu kasi otegedde kyenakola nsuulaayo naawe ojja. Kaseera konna mutabani waakuleeta. Omuvubuka wallahi ebigambo byamukanga n'akaaba neeneneza taata we. Namugamba taata ngenda kulabirira paka Allah waali batusiza akaseera kakutwala sigenda kuddamu kwekaanya. Yamulabirira wiikendi Allah namujjulula yali apapye yali apakuse akaseera kaali kaweddeyo ate kigeza akigwa. Nsaba Allah nze tatulwaza obulwadde obwo obw'abantu okwekaanya. Nsaba Allah nammwe akibawe abakyagala kuba eriyo omuntu agamba nze njagala mbeerekawo ndabe n'abantu abanfaako n'abatankola ki. Astagfirullah nze osibwagala. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala munange waba aleese ebigezo webityo bangi babikola ki bangi babigwa era nsaba Allah tabituleetera. So omusiraamu yampa ekifaananyi nanga nkubuulire omwana wa Allah yamujjuludde naye obulwadde bwe yabadde alwadde bukaluba nanga fe waffe tuli myaka 10 naye sente zisiriira buli kaseera ate nga takyukako. Bankubira ebifaananyi nti batwala gunjo mulongoosa yamalawo weeks 2 n'akola ki n'afa. Gwe bagira okulongoosa ne bamugamba kuddayo n'afa nga buli ayogera ku bulwadde obwali buluma omwana wange awunzika agamba nti n'akola ki n'agamba naye kibanga si kituli nga just somere bakiyita batya oyinayo essuubi. Kati Allah jalla jalaaluhu ye n'asalawo kye yayagala era tuli bamativu nekyeyakola ki nekyeyasalawo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti yatuwa obusiraamu kyengera kuba eriyo abaddu abagezesebwa n'embeera ez'enjawulo ne beegaana obusiraamu. Naye Allah akugambye tabaraka wa ta'ala
nti obusiraamu buno bwoli tobuli bubeezi nga ggwe, wabula Allah yasalawo n'abukusiimira obeere musiraamu. Tesimanyi oba gwe basiimira obusiraamu oli musiimu n'okubeera omuki n'okubeera omusiraamu, kubanga abantu beekanya obusiraamu emisana n'ekiro, mu kyama ne mu lwatu, ate nga babwekanya balaga waba ayogera alaga nti nze ndi musiraamu, naye ate ebikolwa bye nga biraga nze siri musiraamu. Naam, kati Sheikh Imam Ahmad Suleiman Kyeyune yagenda n'asomesa naga nti omukyala omusiraamu shaitaani omwami atali musiraamu okutuuka okweyimbamu n'akusaba obufumbo, ekituufu oba oyenjebuse nnyo, shaitaani neetuuka okwesimbamu bwetyo. Kati waliwo omuwala bamuyita Zato, nali manyi oba Zonto naye ndoza Zato ndowooza. Zato n'akwata clip bane Allah yakola omuntu nga mubi. Era nsaba abasiraamu aba following emisomo gino, accounts zino zetubasongerako muzinoonye, mulabe abantu abo nti omuntu ayambala akakaaya nga wano ye alaga nti musiraamu, naye nga byonna byakola ne byayogera ne byalowooza nga byonna bi against Islam. Ye mukyala gwoba naye mu maka naye ng'akwogerera ng'eyavaayo. Eri omukyala ayogera ku bba n'omubuuza simanyi oli wammwe nti ate gye ndiwo ekyo ekiyayi kyenkugambye, noga subhanallah, amwogeddeko ng'eyanoba nga nakati gy'alaga ennyanja zino zaava ku kana zagenda mufumbira nva, naye nga byayogedde bwe biti. Kati eri omuntu nga mukyala, kati eri omuntu nga yagamba nze ndi musiraamu temujja kuwungobamu, si bwajjajjaawo todepute Allah right byeyogera tutubiganye, naye bino byokola ng'omaze okwogera biri nga byo biraga nti oli muki toli musiraamu, kubanga Allah yanyama nti eyo kiripu najjira aba nenjiwulira. Omwalimu yali ayogera kirala kyeyakoze n'akwata kiripu n'akutula ebigambo by'omwalimu n'amwogeza ekigambo ekigamba nti omusajja atali musiraamu okwesimba mu kuwasa ebeera shaitaani. Amakulu nti atali musiraamu ye shaitaani. Era n'azimbirako n'agamba nti noyita omuntu shaitaani temugenda kutwawula, temuleeta kusosola mu madiini, n'anyonyera ebintu byabadde bingi, naye nga okwatadde n'okuvuma abo walimu n'okubakkakkanya n'okubatyoboola. Nze kyenjagala mukiriwa omuntu nga wallahi musiraamu, ebikolwa bye, okwagala kwe, okukyawa kwe, ebigambo bye byonna bibeera bireflectinga kigambo buki busiraamu. Naye bw'obanga byoyogera biraga oli musiraamu, naye nga byokola bigamba nze siri muki. Era lwo omukyalo omu yawaayo, muganda we yawaayo omuzikiti, bw'amala owaayo ekifo ky'omuzikiti ate ye n'akwata ekifo ekyo n'akiwa mutabani we mu bigatte bulungi. Muganda woono yawaayo ekifo, ate ono ate awaayo ekifo n'akwata ekifo ky'omuzikiti n'akiwa mutabani we, omupunta n'ajja nga si musiraamu, n'agamba nti yi ku ttaka lino nga ndabako omuzikiti. N'agenda n'abuuza Hajati, namugamba Hajati, ku ttaka lino lyotugamba okuba nga ndabako omuzikiti, tegweyawulidde ku ttaka lino? Sigumanyiiwo ogwo omuzikiti, teguliiwaawo. K'omupunta n'atugamba nti namubuuza, n'agamba tagumanyiiwo omuzikiti, tagulaba nagulaba. La ilaha illallah, bane Allah alina ebitonde, tagulaba nagulaba. Muzimba abantu bagusaliramu, n'agamba simanyiiwo omuzikiti awo, naye nga guliko n'emizindalo gwaziina. Kati omusaaga nti nze eddiini yange ndi ku mutima eri tulaba abasamize nti bakaabanga nnyo amaziga nga tumenya amasabo. Omanye ekibakaabya, omenye embuga yaabwe, awo basanga bakatonda baabwe balumba mukasa bamuwanga baani, ate gwogimenye ogolaba nga omusamize bambi atuluka amaziga. Lwaki mututiganya? Naffe tujja mmenya emizikiti gyammwe. Kati kyewuunyisa omuntu okugamba nti ndi musiraamu naye nga takosebwa kulaba nga omuzikiti guvaawo bateekewo ebbala waki. Kati ye muwala
n'abamufaanana jasino buntu butini nnyo bayombera kubagamba nti tofumira omusajja nga simuki nga si musiraamu. Bannyinaffe abali mu kateni eyo bino munange si byakulwana. Edini y'obusiraamu teringa yabalokole kuleekaana kukola fujjo kuwaayiriza. Ffe tuteekawo obwino pata gwe weesootinge omukazi nga musiraamu wallahi nga yagala Allah ng'agoberera mubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu tafumbira musajja nga si musiraamu. Kati gwe yomba weeyambule tambula vuma nina gwe nvumye abamanyi Oluganda kyenjogedde nina gwe nvumye. Omusajja nga musiraamu tawasa mukyala nga mushirika. Mukyala nga si musiraamu si grade ye si level ye. Banekambagabe bino ebigambo kiringa omusajja nga okozesa lulimi luzungu. Kankose example nojja wasa omukyala mukyala eyo nga n'erinnya lye takimanyi nti what is your name nga tamanyi nti omubuuza yeggwanya erinnya. Kati omukyala oyo gwowasiza oyagala kuyambeko ku biwandiiko ku kawunta balansinga nkoko zo kubala ssente genda okudda nga yakutte ekyapa n'akiyozesa pupu w'omwana. Oba bino takyabikozesa nga bikadde bulala nayola n'asuulayo n'omugamba ekyapa ekyabadde ekyapa kyekitya simanyiroza biri eyo mufumbiro bana ekyapa yekisepiti mugamba ekyapa land title it was here nabiyozeseza pupu tabitegeera gubenga tabitegeera mugenda autu naye olumenera mutegeera sona mutegeera byenjogera olwekuba emotoka enyirira nnyo najjamu engatto ng'alinnye emmotoka banno bakulaba nti astagfirullah seka yaleese ki kino omukyala emmotoka ajambuliramu n'engatto ku lwaki grade eri ndala naawe oli ku grade ndala. Omugamba balansinga enkoko balansi gwazzaayo fe waliwo amaduuka gali mukalajaawo nga abayayewo aba ayagala okubbo agamba nti mukyala yaaliyo mukyala omwami naye waali nga bagula kuliddako bwe bagera yekka yaaliwo nga basimba layini we bati bamuwaka amutwala amuddiza bubiri temukirabanko nzina kirabako eyo waffe n'abasajja bamuwaka etaano n'atala nanyiga nagamba naye kamubwebiri busatu nako etaano mama zimala tyerekeraawo omulala edduuka lyonna n'aligaba olw'okubanga kyebamutaddemu sirevo ye. Kati omusajja nga musiraamu sirevo ya mukazi nga si muki bw'okimanyi nti abakyala abatali basiraamu abamu abasinga obungi bw'aba agenda emmanju tagenda namazzi wadde okimanyi ne bwagasanga yabuuka maki mabuuke nakwata tishu neyesiiga lulimi lutuufu neyesiiga naramba n'avaayo. Era omukyala yali ku mitimbagano ku si musiraamu n'agamba babba baffe abatali basiraamu mukoppe ku basajja abasiraamu tukoyo okwoza pupu wammwe tokimanyi nti panti zituuyana ey'omusiraamu bwetuuyana etoba butobi kubanga yetukuzza n'alyoka ajambala kati ono ate tukuzza n'alyoka ajambala okwandibadde ng'okutuuyana essaawa olutooke. Omukyala agamba tukooye panti zammwe enkyafu mukoppe ku bati tulaba nti grade CM ffe tetooza panti zirimu pupu ate bo bazooza okitegeera nti wadde oyimidde nti ndabye buno bunakani bwe navaako yava ku mbizi oyo kakasa ng'abadde atayimiriddewo tebikwatagana. Ffe abakazi abaffe abasiraamu balirwedde era balinze bulinzi anti netaala yavuddeko kale nsaba Allah ateremu obwangu ate kandipotinge wa chairman Isa neyange mumuti yayisa ajjako amata